Mukutu gwa Megatron Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadi gemanya embera ya bunkenke wali mu Zina Awards okusinzira ku mbeera nga weri video tebagiraba video nga bwe mugitunulirawo mujekennenye nnyo ebyokwerinda byongedde okulabika nti biteekebwa bayungudde abawanvu n'abampi basewanyana ne baganja bonna bali wali nani aleso olutalo bannange kakati okusinzira tukimanyi bulungi nnyo nti ganga zino oba campus zino zonna babadde bamu ku bagenda okuperforminga ku Zina Awards ng'ogyeko okuba nti bali nominated baba selectings okuba nti be bamu ku bayimbi abagenda okukola ki okulabika nti baperforminga era Alien Skin yasoose najja n'aperforminga saawa zabadde ndowooza nga 3 saawa 2 nga tuyingira mu 3 okitegeera then Fiki Gazza naye azza oluvannyuma Fiki Gazza asoose n'aperforminga bulungi nnyo newa kibabakiriza oleta abantu abo abangi anti kakati toyinawo osobola bagaanira kuba eri event olabe gundi ng'akimakka gundi award gundi Alien Skin komanda mudogo yagikimi talina byayogedde agize bugizi n'awanike ensonga lwaki komanda mudogo I think yayogedde gundi bamanyi yali kwanti yakubye ono gundi komanda maji yakubye gundi yajja bamu bubinye nyingo ne bazogoloza kati obuzibu buvudde wangu kati obuzibu buvudde Fiki Gazza wakati mu kuyimba olwogo oluvudde mu audience ne Fiki Gazza yasoso lumba bano mutemujja tusobola kibadde bwe kiti anti ebigambo kakati bali ne baagala okukola ki okumuddiza olutalo ne luba vabo olutalo we lubadde vabo tugenze olaba waliwo abatiimu Alien Skin abasembereza ku nga basembera ku stage jukira bana batiimu Gazza bali mu audience okukakana nga baze mu kibinja ekinene ne babulungulula stage okitegeera era Nimurodi akoze Nimurodi tukwebaza naye yawonyeze ng'ombe abadde asseza kumukumu wali ogwenda byagudde wansi eri omwana ekibadde wali okimanyi so kamera zaffe gye ziri ku ground embeera ekyali ya bunkenke kuba wano munda bagezezaako okusetolinga embeera ya security naye ekiri ebweru mu kaseera kano jukira bonna bali munda naye event eno erina okuggwa wakati mu kuggwa kiki ekigenda okubeera ebweru kati bano abatesitesi bategedde embuguno muliro senga babataddeko obukwakkulizo anti eri bukwakkulizo reason being nti bo bazze kukola ssente kuba okuyingiramu eno event emitwalo egi ebiri kitegeeza beetaaga numbers wakati mu kwetaaga numbers bano abazze Egaali Alien Skin yasasudde anti kati Egaali eyo what I know waliwo abayingidde nga basasudde then n'abayingidde nga bamujjidde kujukira omuyimbi bw'aba ajja okuperforminga jukira nti bazze nga be baselectings okuperforminga ngira bwe tubalaba nga bagenda mu bivulu ebirala nga bazze n'eggaali zaabwe okitegeera era abasinga tebasasula bayitawo na kibuli so nabadde ndabaka Fiki Gazza we ennaku nga 2 emabega yalina gya performinga bibounce ne byagala okulayika nti biri meetinga ku numbers anti era batera okukola abaana ne bakanyuga eri uno gundi uno alafa n'akanyuga eri bibounce ne bayitawo na kibuli so kati ebyo bibaawo tosobola balemesa jukira nti otalo luno emisana lwonna obwedde abaana bawanda ku gundi ku social media nti mulinde ekigenda okubeerawo akawungeezi okitegeera nga bagamba abafango ni security ina kuba tight abagaaza naffe tunyweze okitegeera kakati naye Gazza nga atitte nnyo oba mututta tannakyogera ye kirungi abantu bawulidde agambye tebatukangakanga agambye oba mututtire buli azole yamukube ebbaati kakati ffe tulinze kuba abantu bafe abali n'ekintu kino ndowooza ekirungi security erabye ku kintu kino lwaki tebadeployinga awantu awo so kozi bamanyi venue okusinzira ku informa waffe ali ku ground nza ngambi deployment yeeyongedde
abasirikale babaleese kuba ekigenda okubeera awo ebweru si muzannyo era tugenda kubaawo okulabika nti kamera zaffe ziri mu buli nsonda buli ekinaabawo tugenda kulabika nti atamanyi fiki Gazza yali mutabani w'ono gye yava ne mu video pate aftergundi ani video ki ya pate yalimu yasuna obubeere top security si mutabani we njagala okatereze top security abaana be Gazza era bwe yavaayo ko security nejjamu ko munguba alina omwana oyo gwe bayita Commander Alafa champion Alafa muganda wange bwajja n'abagaza bennyini bakanga ane kati ogamba champion Alafa omukulu ajja chairman mudogo gwe chairman mudogo omumanyi mudogo bagwikiriza jajja bam tasowadde n'okutta enjiibwa bade bayino mu jajja bam era twamulaba emirimu gye yakolanga ku fangu ningajja yeesibye embogo comedian bali kuteesa jja yatuliri ku boda lyayo likola byalyo ne baliyisaamu naye bwe kituuka wano kati wan atanatuuka mugundi muzina atanatuuka simanyi bwoba oli muvumu bulungi nnyo genda weerabire ku lutalo oba toyagala kunyumiriza bunyumiriza nze kisinza okuntiisa abaana bano kuva mu audience ne bagenda kugondiwa beera yakinyika gube ne Nimrod weebale sofa Nimrod yakyakutte gundi atidde nnyo atoyinza butatya atiribidde yenna asiza kumuku neganja kino kyabadde kisuubirwa yes kino kyabadde kisuubirwa era ffenna obwedda tulinda security ki omukulu Julius yateeseteese egenda okulabika nti ekugira abaana bano kubakemi kuba ebiseera ebisinga walwanibwa enjovu busubi bwe bukola ki bwe bubonaabona kuba bw'otunywa amagaali gano nga gasisinkanye olubana abantu abazze okulya sente zaabwe aba corporate kuba tubalaba basooka ayitako ku red carpet wali bakubye obuvaazi bwabwe buki abembeera kuba saawa eno wali abali eno we balumbidde stage waliwo gwe bakubye baati n'agwirawo ne yeebaka eryo gwendabye ng'akanyuga eccupa ate mu audience ate ng'emukozi ewabadde watudde ab'amasuuti so embeera ndowooza by the way ababadde ku live ya Galaxy waliwo we batuuse ne bajjako ebintu bajjeko ebintu embeera we badde ekyankalanidde naye nga ani abadde performing awo waliwo abakyala badde bazze okugaba award bwebadde yanyawo in fact utalo utabukidde babadde ba introducing Fik Gazza najja okuyimba jukira nti bibaluseewo yali ku stage okitegeera so embeera ekyali yabunkenke naye ffe weetuli okulabika nti buli ekiri ku ground naye owagiraani wano siina gwe mpagira njagala kuripootinga mawulire y'omuntu ali eyo awagiraani muntu ali eyo gwe tubulye mu comment section gw'okola ki gw'owagiraani kuba nze ng'omuntu siwagira bikolwa ebyo bya bumenyi bw'amateeka kuba bisobola okulabika naye nsuubira gundi kino naye yabadde ekisuubira Galaxy era deployment ereka y'amaanyi anti kati obuzibu obuliwo kwatira mu naalumanya ne saalumanya kuba bakusanga olina ekigulegule ne balowooza gwe mmoze okugenda wali n'ekyo ekigulegule ky'amawulire tolina wonfunira saa binamba ne kaadi zaabwe kaadi ze zikutaasa naye katuteebereza abantu abagwa mu kaliba y'abammoze nga si munnamawulire si muyimbi kale ne bwaba muyimbi buno bwa upcoming obajja buyoola kuba ekifaananyi ky'ekigulegule kyabaniga oli bwakulaba kuba bonna abali ku fangoni ayina akawala ati aliogo komanda mudogo yakasaze ayina kasala out oba talina bubeezi nvi ani komanda mudogo ekimukwasamba zonna nene bweziti bane tukomawo temuvaawo